Alright, yes, nkulamusizaako nnyo byonna gy'osinza okuba ng'otuwuliriza era nga mbakulisa eggandaalo lya wiikendi abaalitandise dda jjukira nti nno olunaku lwali Lwakutaano leero eri abannaffe Abakatuliki Abakristaayo badde batambuza kkubo lya musaalaba anti Yesu Kristo lwe lunaku lwe yafiirira abantu ku musaalaba. Bannange munna tubakulisaayo nnyo nnyo gye mubadde gye mutabadde. Oli ku Yugi Updates TV ko sinziro okuba ng'otuwuliriza. Mwami Yoweri Kaguta Museveni avuddeyo n'alumbagana Obuganda nate. Avuddeyo n'akola obulumbaganyi ku Buganda nate. Si bbanga ddene nga minisita we yakajja alangire nga wagenda okwetondera Obuganda. Minisita we abadde akolokota ennyo Ssaabasajja Kabaka wa Buganda nga bwe yabba yatuuka n'oga nti Ssaabasajja Kabaka wa Buganda talina ttaka muno aba ayagala ettaka agenda aligule. Olwaleero yavuddeyo ng'alaga nti nno agenda kubanga yeetondera Ssaabasajja Kabaka wa Buganda, agenda kubanga yeefukaamirira Obuganda basobole okubanga bamusonyiwa. Ebyo nga tubizza ku bbali, ebyo nga byakabaawo. Mwami Yoweri Kaguta Museveni tumuhabulwa avuddeyo naye n'akola obulumbaganyi mu statement ze z'akoze eri Obwakabaka bwa Buganda bw'abadde ng'ayogera kufa kwe. Mwami Yoweri Kaguta Museveni agambyewo ati I am going to die and go to heaven to be with Jesus, leaving you with your problems. Nabaga nti nze ngenda kuba mbwanfa ngende mu ggulu mbeere ne Jesus Christ nze mbalekere ebizibu byammwe. Ate nga yeerabidde nti nno bino ebizibu bye tulina gavumenti ye be babituleetedde era be babituleseemu. Kakati Mwami Yoweri Kaguta Museveni yandibadde yeekuba mu mutima ku ssaawa zino ng'alowoozeza ku kufa kwe ng'atannaba kubanga atulekera bizibu bye batuteereddewo nga bannayuganda, alowooze ku ky'okuggyawo ebizibu n'eky'okudizolovinga ensonga eno ey'ebizibu bye batadde ku ggwanga lyattu Uganda. Jjukira nti nno Uganda eri mu kattu era yabbira dda kusinziira ku bizibu gavumenti ye byetuleseemu. Mwe muli obuli bw'enguzi n'obukenuzi, mwe muli okubanga tulina ba ministers abatafiirako ddala ku ggwanga lyabwe okuggyako beerowoozaako bokka ng'abantu. Olaba omuntu asobola okubanga yeewaayo atwale akawumbi kalamba nga ssekinnemu omuntu naye ng'akimanya oluguudo lwayitamu olumutwala ewuwe luwomoggose, so nga ssente we ziba zimala okukola repair y'oluguudo olwo. Amalwaliro naye kennyini agenda n'alaba nga treatment temala, medications etufuna nga tezimala nga lakibulamu, n'awalirizibwa n'alinnyonnyonya agenda ebunaayira treatment gy'aba agifuna. Naye era ne kitamulobera kubanga akumpanya ssente z'omubi w'omusolo ezandigenze ku health facilities. Ebyo ebintu ng'ebyo muba temubiraba. Kakati Mwami Yoweri Kaguta Museveni okuvaayo nti agenda kufa tulekera ebizibu byaffe. Kituufu era ebizibu agenda bitulekera olw'ensonga baleseewo ebizibu nkuyanja nabyo kennyini ebibaremye okugyawo. Ate on top of that bagenda mu maaso n'okuba nga bongerako obwongezi ku bizibu, bongerako mitawaana gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Oli ku Yugi Updates TV nyongera okujjukiza gwagala otweyungako kkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko ojja kubanga otwegattako. Kakati Mwami Yoweri Kaguta Museveni tumwabula avuddeyo n'agenda maaso ng'ayogera ku medias mu Buganda bagende maaso n'okukozesa platforms zaabwe okusupportinga ideas eza East African integration, okusinga okufokasinga ku issues eziri related mu Buganda. Eno statement gy'akoze aba amaze olwedde okubanga amaze okwataakinga Obuganda. Kuba omuntu okugamba nti mwe muleke ensonga zammwe zibakwatako, bo nga bo Abanyarwanda tuulyanko nga balese ensonga zaabwe nga bo nga beeyita Abanyankole nti ensonga zaabwe basudde mu guluka, wabula agamba Baganda baleke ensonga zaabwe bafokasinge ku East African integration. Ye emyaka gy'amaze mu bufuzi emulemye otuukiriza, kati alowooza ffe tunaagituukiriza kati era nga nekyalina okusaddaaka tusaddaako Obuganda bulamba, tusaddaako omusaayi mulamba Obuganda bulamba, sobole okuba nga tufokasinga ku kyabalemye okuggusa olw'ensonga nti ndo fokasi ze badde bazitadde mu kukulaakulanya waabwe na kubba ssente. Kakati ffe bagamba tusaddaake Obwakabaka bulamba sobole okuba nga tufokasinga ku nsonga eyalemye okutuusa kukuba kulumbagana Buganda. Era Mwami Museveni tumuhabulwa teyakomyeko, yagenze maaso n'okweshoninga local radio stations ng'agamba oba naddala CBS FM egenda maaso n'okuyamba abantu okutegeera omugaso oguli mu East African Federation, oba bagenda maaso na concentratinga ku Buganda matters zokka. Era kino ekibuuzo kyebabuuziza abangaana ennyo Obuganda saako n'ebyayo okubanga bafokasinga ku matters ku nsonga ezigenda maaso mu Buganda.
mulimi lwe agenze atyo ku nsonga eno agambye is CBS FM talking about the East African Federation or just Buganda. Abuuziza Mwami Yoweri Kaguta Museveni nti CBS FM radio yaffe wano mu Buganda egenda maaso n'okwogera ku nsonga East African Federation y'okwegattira awamu oba eyogera ku nsonga zokka eza Buganda. Bw'atyo bw'abuuziza. Tetumanyi kino kiba kikosa oba kigenda kuleka kitya Abaganda ekibuuzo nga kino kubanga Abaganda tosobola kubajja ku nsonga eziruma gundi eggwanga lyabwe ate bagende ku nsonga eziremye ebbanga n'ebbanga ate nga nabo ziyinza okuba nga zibatwaliramu. Tetumanyi weewaawo kiyinza okuba nga kiyamba naye kyenjagala okujjukizaamu nti amawanga gano we gaali googera ku federation eno okwegattira awamu okubeera unite aga East Africa ensonga gye gasinga okuweya eyalemesa eyakugira ensonga eno genda maaso yali ensonga emu yokka Buganda. Era Abannakenya Batanzania baavayo ne issue eno nga bagamba nti tetugenda kwegatta na Uganda olw'ensonga nti nno Abaganda baasoma nnyo era bajja tubbako emirimu. Era Buganda y'ensonga lwaki East African Community yagaana okwegattira awamu okufuuka unite ng'ekintu ekimu era y'ensonga okyoba olaba ng'eno federation egenda mu maaso n'okubanga tegenda ng'eteekebwa mu nkola okuva emyaka Mwami Yoweri Kaguta Museveni gy'agirwaniddeko. Museveni yagenze n'awa example nti Tanzania ne Tanganyika ne Zanzibar beegatta omwaka emyaka egiyise emabega era ne bafuuka ensi emu. Era ng'agamba eno move gye baakola Tanzania ya progressinga yajjamu ebibala era ne actions ezigenda maaso tuziraba nga bagenda okuba nga bakola future eya East Africa. Kati era n'agamba era abaana bato tebaagala kubanga boogera ku nsonga eno abavubuka abakulembeze okuva mu bitundu ebyenjawulo mu Africa mu East Africa tebaagala kwogera ku nsonga eno. Ye agamba ye ngwa ye omukadde yagenda maaso n'okuba nga agipushinga Mwami Museveni watu wayogedde. Agamba nti no, young people don't want to talk about East African Federation. It's me, an old man, who is pushing it. Nze nzekka nzakisindiikiriza. Ku myaka gyange, at my age I am about to die and go to heaven and leave you with your problems. Nti ku myaka gye yagenda kubanga alekulira ensi eno atulekere ebizibu byaffe bye batuleseemu babitusibyeko kati batandise bituteekako nti byaffe. Era ayongera n'agamba nti nno baba n'ayita ng'ayita mu muwala we alowooza nti nno mighty God ajja mu kusobozesa okuwangala emyaka nga 10 era ng'asuubira naye emyaka nga 2 mu maaso ajja kuba nga akita ng'alekulira eggwanga eno. Agambye nti nno oluvannyuma ajja kuba asinkana Jesus Christ era kijja sigala mmwe abali mu mulembe guno the younger generation okubanga mu managinga ebigenda mu maaso bye mwa ignorinze bye mwaganye okuteeka mu nkola ebyokwegatta ebya federation eno. Avudde awo era agenze mu maaso n'alumbagana Obuganda ng'agamba nti nno nti era asaasira abo abafokasinze ku Buganda bokka. Agambye nti Buganda teriiwo wano kati. Agamba Abaganda bonna bali wano. Lwaki tebagula kasooli wamu oyo gwe mulima? Era ng'agamba nti culture nga yo culture tribe nga yo yokka tesobola kukola kimala okumprovinga economy oba okuteekayo ebyetaago by'abantu. Agambye wati mu Lufuutik. He also agambye wati mu Lufuutik. Buganda is here now. The Buganda are all here. Why don't they buy your maize? Bwatyo President Yoweri Kaguta Museveni mu bigambo ebizito ng'agezaako okwataakinga Obuganda bw'ayogedde. Weewaawo mata ye eyinza okuba nga ntuufu nga ye nga waagiraba naye mulina sooka kuzimba waka nga temunnazimba bunaayira. Otherwise we binaakulema okuzimba nga obuvunaanyizibwa bwe buba nga bugezze tosuubira nti n'ebintu ebyakulema emabega ate ogenda bikola
ngomaze okapchalinga obuvunaanyizibwa obw'amaanyi era ekinaaba kitutumye otutuukiriza nga tetunneegatta tetujja sobola kituukiriza tulina tusooka tutuukiriza bino nga tetunnagaziya buvunaanyizibwa kubanga empire ejja kubeera tulaagi okubanga efugibwa obanga ekontrolingibwa era ng'agamba nti n'abantu beetaaga bigger economic space era y'ensonga waaki bakuuma nga basupportinga East African Federation era ye gy'asuubiramu nti bwe bakwatagana bonna together okwetooloola borders zonna ez'amawanga ku Uganda kijja bayambako okulaakulanya naddala mu economy socially mu mawanga gano gonna abaddeyo oli Kaguta Museveni oli ku Yugi Update Civic osinza obanga otuuliza era webale kwekumira ku mayingo gano gwagala otuyinga kukkirira wansi olw'ekigambo subscribe kiboneko obeere nga otwegattako ddala bulungi nnyo abali mu diaspora mbaagala nnyo era nga mbalamusizzaako nnyo mwebale kubeera ku Yugi Update TV mwenna bali emitala w'amayanja mbaagala nnyo mwenna bajja mu comment section era nga mbaagaliza weekend ennungi mweraba tugenda kubanga tukomawo baganda bange Yes, nkulamusizzaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinzira okubanga otuwuliriza gwenna omuwuliriza wa Yugi Update TV. Mukola ky'amaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano. Mmwe abali emitala w'amayanja, abali mu diaspora, nammwe mbalamusizzaako nnyo sibeerabidde kubanga wemmwe mpagi luwaga abayimirizzaawo amayengo ga channel eno okubanga ekulaakulana n'okutuusa eddoboozi lyammwe eri abantu be muba mwagala libatuukeko bonna. Abali emitala w'amayanja yemba menye ntya abali Qatar, Dubai, US, UK, abali mu South Africa, abali ku muliraano mu Kenya, Nairobi, abali mu Canada, abali mu Dubai, mwenna mbaanirizaako nnyo mwe bali kwekuumira ku mayingo gano aga Yugi Update TV. Kakati nno era mu ngeri y'emu twagala obbategeeza mikwano gyaffe nti enamba y'essimu gye tutadde mu WhatsApp gy'olaba eyo eri mu kikala ekimyufu eri mu people power color eyo nno gwayagala okuba ng'olanga naffe gy'ogenda okuba ng'oyitako gwe mukwano gwange gwayagala okukola advertisement osobola okuba ng'okuba bizinesi y'abantu enamba gy'oba oyitako ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo communicatinga naffe buli kyonna ky'onooba oyagala tuteeseganyeemu nakyo gwe ali eyo ampuliriza. Mbeebazaamu ak'ensusso mmwe abagenze mu maaso okukola omulimu gw'okusubscribinga kweno channel. Buli w'osubscribinga kimanye nti oba oyongeddeko eddaala kweno channel. So mmwe mbeebazaamu ak'ensusso nammwe ababyagaliza ab'enganda bako n'ab'emikwano mbakubiriza okusubscribinga ku Yugi Update TV mukolera ddala ekintu ky'amaanyi. Weewaawo naawe gwe atannaba kuba ng'otwegattako nga oliko gwe atuwuliriza osobola okugenda wansi awo waliwo ekigambo subscribe n'okikoonamu ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo otwegattako buli w'osubscribe nga kitegeeza oba ogenda kuba ng'ofollowinga buli kyonna ekigenda mu maaso ekikolebwa ku mukutu guno ogwa Yugi Updates TV. Kitegeeza ki nti gwe ayagala okuba ng'otufollowinga bw'oba omaze okusubscribinga teweerabirako na mukadde genda wansi wali okoonene mukadde osobola okuba ng'ofuna notification message. Buli w'okoona mukadde wabeerawo ka notification message akajja akakulaga nti nno waliwo information erinkinze ku Yugi Update TV gwe mukwano gwange ali eyo mpuliriza. Ng'era we mbeebazizza ekyensusso nammwe abajja mu comment section mbeebaza mwebajja ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe eri eggwanga ne mulitangaaza kubanga njagala mukitegeere. Lwaki mbakubiriza nnyo okujja mu comment section otangaaze omukulembeze ku ki ekituufu ky'ateekeddwa okukola. Bangi tubalonda bulijjo ne tulowooza nti nno be basinga mu basinga. Leka kulonda mukulembezeewo oba mubaka wo agenda obbakulembera gwe n'olowooza nti nno buli kimu agenda kuba akyemalirira. Kimanye nti nno omulonze bulonzi mukulembeze kukulembera oba kukulembera kitundu kyammwe. Mmwe bagenda okukulembera yemmwe bagenda okuba ng'akiikirira bukiise eri yonna mu gavumenti. So si tekyandibadde kya bwenkanya omulekera obuvunaanyizibwa n'otamu advisinga. Ky'oba olaba mbakubiriza okujja mu comment section muteekewo endowooza zammwe musobole okutangaaza ku bakulembeze bammwe ku biki ebituufu byateekeddwa okukola. Bangi tubalonda bulijjo ne bagenda mu parliament nga babadde bantu balamu ne batuukeyo ne bawuttaalirayo. Kitegeeza ki nti olina okuba nga buvunaanyizibwa bwo okuzuukusa omubaka wo oba olaba nga yeebase
gwe mukwano gwange ali yampuliriza nentumirako nammwe abalwanira eddembe ly'enkyukakyuka mu ggwanga lyattu Uganda mukola ky'amaanyi nnyo okulwanirira enkyukakyuka gwali yeebasenga ebintu tobiraba obanga olabanga ebitakukwatako bijja tuuka ekiseera bikwateko wabula ate gwe nkuzaamu amaanyi agenda mu maaso n'okuyiwawo omubiri ng'olwanirira enkyukakyuka. Bannanga abantu abo mubeebazeemu ak'ensuso kubanga bakola ky'amaanyi nnyo obbaliidinga n'obbakulemberamu n'okubalaga ki ekituufu ekisaanidde okukolebwa. Mukimanye mu nsi bwe tuba tubaako bye tulwanirira oba bye tuluubirira si lwakuba nti nno tukolerera oba abasinga bayinza olowooza nti omuntu ogenda mu maaso n'okuba nga alwanirira enkyukakyuka alina bye yeeyagaliza nga ye omuntu. Kino njagala okukibategeeza nti mu kulwana ebiseera ebisinga weewaawo tetufuna ekyo kye tuba twagala kye tuba tuluubirira naye okulwana tusuubira wano mu kulwana tuba n'essuubi nti tusobola okufuna ekyo ekitugwanira. Kati naawe mukwano gwange ali eyo alwanira enkyukakyuka kino kankikutegeeze wandibanga nno oli eyo olwana nga tumanyidde ogenda kifunamu weewaawo oyinza obutafuna ekyo ky'oyagala naye osobola okufuna ekyo ky'ogwanira. So tulwana olw'enkyukakyuka nga tulwanirira okufuna ekyo kye tugwanira. Kati gwe mukwano gwange ky'ofuna kye kiggwanira eyo gy'oli wandibanga ky'oyagala okifuna naye kye kiggwanira. Bangi mugenda ne muwambatalira eyo mu bibiina by'obufuzi ne babafujjirira omusimbi yesi ssente ozifuna bazikuwa era obulamu bwo bweyagala naye okakasa ekyo kye bakuwa kye bakufujjirira mu kabaasa kye kiggwanira. Ebiseera ebisinga ffe tetulwana olw'okuba nti no twagala kufuna ebyo bye twetaaga nedda wabula tutunuulira nnyo pointi eno nti kye tugenda oba kye tulwana kyenfuna kyengwanira. Mutuufu ogenda n'oweetunulamu n'olaba nga kyofuna si kyokola ki si kyogwanira nga ggwe munnansi ky'oba ovaayo n'embavu osobole okuba nga olwanirira enkyukakyuka gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Nja basaba kano akatambi tugende mu maaso n'okuba nga tukasheyalinga buli muntu ategeere kiki ekigwanidde okukolebwa na lwaki enkyukakyuka esaanidde okubeerawo mu ggwanga lyattu Uganda. Si lwakuba nti oli bulungi kati wabula wandibanga oli bulungi naye ekyo ky'ofuna ky'ogwanira. Ekyo kye kibuuzo era naawe osobola okujja mu comment section n'onteerawo endowooza yo nti gwalemesa enkyukakyuka ky'ofuna ky'olwanira. Muli ku Yugi Update TV ku musinzi oba nga mutuwuliriza mwebale kwekuumira ku mayengo gano. Ngenda maaso n'okukubiriza mmwe abatannatwegattako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoonemu obeere ng'otweyungako. Ennamba eyo gye ntaddeawo nabagambye dda gwagala okulanga naffe gy'oba oyitako ojja kuba ng'osobola okommunikatinga. Mbaagala nnyo mweraba era nga mbaagaliza ebisinga.